I'm rushing somewhere for business. Lwakwagala kuyamba kuteekayo ku content abalabi. Gamba lwakwagala butampa sente nino zimpa mu form of content. I'm not a fan of giving handouts. It's not good to give a man fish. It is better to give him a fishing rod and a net. Kale, right now begin a mass industry Uganda bingi nnyo ng'ovudde ku biri social political netwaga tunye dada mu ffe tulina expertise mu side y'ebyamasanyu n'ebyensanyusa. Tulina kutenkana omwami amanyiddwa nga omugenzi Pastor Iga with everything that is happening mu family ye, amabanja okuchacho okwagala otwalibwa, mvubuka muto we yaleka mu bintu bino ate family naye mufukidde kyambika. I would say that gwenga abadde agoberera ensonga zino banga gwe amanyiko ku dale kwa Pastor gali mu nnyo mu byamasanyu eno era yamba abayimbi bangi bino birabo otya? Ekisooka buli muntu kasito ofunayo kofunyeeyo ne bweba mmotoka ne bweba ploti ya ttaka oba ne bwoba ng'ozadde mwana osaana okola ekiraamo. Tekitegeeza nti ogenda kufa, but okwewala controversies eziddawo. Kuba Katonda yatukweka emitima, naye buli omuntu lwafa abantu abasinga obungi ababadde bamwetoolodde bonna bakyuka. Lwaki guli bwe guti? Beba balya mmere. Nze I have an example. Nina mukwano gwange twali naye nga bamuyita Umaru Katumba. Nga twali mu mbeera nga yakweyiya nnyo to the extent taata wa Umaru Katumba bali bamuyita Haji Katumba yali nga avuga taxi mu paaka awo nga avuga ku Bugerere. Lumu ne tugenda yatuule ku ssente. Otegera embeera y'okuba nti mugenda ewa taata w'omuntu abawole tuteeke mu kibiina bakiyita emitos. Naye Umaru bwe yafa, famire ya Umaru yateekawo embeera ti Umaru yabadde abayimirizaawo era ekibiina kirina obbawa nga ssente. Naye ng'ekyamazima yali akyali yala. So nze ng'omuntu kwegamba ebyo byaliwo. I was still very young, so I learned the hard way. Ebintu ebyo omuntu afudde abantu batandika okukayanira ebintu bimpisa bubi nnyo kuba nabirabako first hand. But kino kyensobola okukyogerako. Ekisooka kizibu okumanya essaawa eno ani mutuufu ani mukya, ani asikinga public sympathy, ani apretendinga, ani genuinely ali vulnerable. But buli ekibaawo kikuba ekyokuyiga gwali eyo alaba yigamu ekintu kimu laama ogambe nze King Smith nina ploti yange 3-2 eri mu Lutobazi egindi nagigula ya endagaano yange njirina, nina omwana wange gundi abamanja be bano gundi ne gundi bemmanja be bano gundi ne gundi. Singa Pastor Iga yali akozeeyo akantu bwe katyo yakola ekiramo naye kigambibwa nti nno kuba tugenza okukyonako olwaliro nga kigambibwa nti nno
amanyidwa nkojja Kimbo amaze okuwandinga over management rights azizizaayo ye kyayagala essaawa zino kya commissionize balooya be ayagala ssente ze okuva ku zeyali abanja taata ne zazze aba awola omwana gwe yaleka mu bintu bino naye ng'omwana agambibwa okubanga yalekebwa mu kiraamu oba nga yayanga ye musika oba yalekerwa ebintu bino Pastor Jengo Andrew ba family bamusibyeko olukongooli toyina kutunda kintu toyina kukola bote nto managing obi bituwe fe tubye managingire ebyo ebimu ku zino ku properties nibateekako ne caveat ye nga ye omusumba omuto gwe bayalekera church ne property kimulekawa kimugenda mukosa kyenkana wasinga avaayo n'abanga alemereddwa okumanaginga ebintu bya taata byamulekera nga ye omwana omulenzi omukulu. Ekirungi ogambye nti muto ye ng'omuto actually nze kankubulireyo kino lwakuba nti e Uganda naddala mu baddugavu tuli so materialistic. Nze okubeera mu mbeera ey'okwesika omugwa eno ogambye ani kojja Kimbowa eno kojja Kimbowa asika omugwa eno abafamile basika omugwa nze bwe mbeera Jjengo byonna mbiteekawo nembivaamu nengenda nenjiya obulamu obupya n'obusumba n'obusuulawo. Kugambye nti byonna mbirekawo nengenda njiya obulamu obupya. Jenga ayinza tandikirawo singa abagambye muno estate njireseewo church njireseewo ayinza tandikirawo. Let me tell you nja kuwa ekyokulabirako. Twamala emyaka 2 nga tetukola wafa singa ate njogera. Thank you. Jengo asobola okuta ebyo n'atandika a completely new life ate n'abeera nga alina more successful. Why? Nze experience gye nnina mu bulamu eŋŋamba teri kintu kisinga kye bayita peace of mind. When you have a peace of mind, you think better. When you have a peace of mind, you act better. You take better decisions. Nebulobera ku pressure. Emirundi egisinga kyova olaba omuntu singa atomera n'adduka ku crime scene. Chances are 99.9% bw'abaawo okumugoba addamu n'atomera. Yawaloka video akadde kali. Because ali ku pressure. Oka video akadde katambula ku social media bokalabyeko ak'emmotoka police footage. Ak'emmotoka yazze n'esooka n'etomera then gain nagezaako okuddukira n'addamu still n'atomera. Kyekyo pressure. So nze Jengo muwa amagezi. Bw'oba wabakayanira ebintu. Machazi bya kitaawe. Abibalekere. Kyesimanyi oba yasoma ki oba asobola kukola ki oba amanyi ki. Naye omuntu taba mbuzi. Kubanga waliyo n'omuntu nga yakoma mu kya 7 naye nga asobola okufuna kyakola era n'omusanga ng'alina kyakola. So sigamba nti abantu tebasoma, no, naye ne babanga teyasoma still asobola okufuna kyakola ekirala. Singa sente zino ezimu ku ezo Kimbowa kojja Kimbowa zayogerako abayazi almost million 624 ani yaziwola ani? Kimbowa ezimu ku mpapula zetulazeeko sente zino yaziwola TV as ABS yalinganga asasula misolo gya TV through Jengo nga Jengo yamucontacting ayo zayina zayinga asasula Star Times, Signet and the likes. Wabula ezimu ku mpapula Lukaaga nga zisasula Signet, Star Times and the licenses n'ebisigaddewo ebito. Banga ki kumala banga ki? Lwaki mbuuza ekyo? Yes. Signet echarginga $9,000,000 per month. Then Star Times I think eri mu $1,000,000 wakati we nedda. Wakati we 3 ne 5. It is alleged that kojja Kimbowa mu statement ze zayogeddeko abasinga video eno mwajira watu wajirabe ddayo ogirabe ku social ku YouTube channel yange kwenye nini agamba this money amounted over time
mu biseera bya covid awo wonna TV yayite sasula and all that bwe yajja nga ino sasula amabanja gano naye yamusaba yali Pastor Jengo era n'amugamba mu kiwandiiko ekimu kye yatulaze muno amuwadde ebbanga lya myaka 10 ng'ali fully mu management oba yamuwa full management rights eza TV eno. So kino kyonna Jengo kiba kimulekawa era nekweza empapula kigamba muno kuliko sente enkalo ezaweebwa Jengo as a person not as a company or as an entity ya ABS ate omugamba dde yatandikire ku zero gana amabanja n'agasasuza ki? One, I wish mbadde nsobola okunyumyamukko nabo bombi kubanga nga bw'obyogera tebigatta. Ogamba nawe ngeje babitugambye tebigatta. Eno mpandowooza yange. Waliwo foul play. Awo. Okusinziira ku byonnyonnyodde. Waliwo ekitagatta. Because nze bwe mbalamu ti emyezi 10 miliyoni 9 zibe miliyoni 9 omwaka 9 gattako 18 18 n'ogamba nti emyaka 2 egya covid ziba miliyoni nga 2 mu 16 katukisale gamba 2 nojja n'ogamba nti Star Times miliyoni 5 omwaka ze miliyoni 6 times 2 ze miliyoni 2 okay katukiweewo benefit of doubt ya miliyoni 8 ze miliyoni 3 tulifena. How does that money become 6 mumeka 2 mbu abadde mbu ajjayo nezize ng'omuntu uliriza yo gye